kino ekintu teri ampushinze kikola era nga ogamba omuliro guyinza okuba omuliro okitegeera ng'abantu bankutte bubi okitegeera oli naavuma nayingizamu ne famire yo oli naavuma nayingizamu n'abaana bo tegeera nze n'abaana basatu tebamanyi bya industry eno ne mukyala wange tabimanyi tegeera naye oli namuvuma n'amulumba tegeera lw'abantu obanga tebategedde kinayogedde kyekindeese wano okwogera sina kyempisaawo sina pressure ya muntu pressure yinza okubeerawo nga yange ne famire yange ne kaliya yange gyenjagala ennyate gyenkoledde ebbanga eddene okitegeera esobola okusaanawo lwa bigambo by'abannamawulire mmwe neesaanawo mulimu abanjagaliza okundaba nga siriiwo kitegeera ngoliaga akagravity ako kitekavaawo okitegeera nga oli tamanyi engeri gyentobye nga tamanyi engeri gyembaddewo oliye nakulwanisa nga talina nsonga nze ndabirira famire yange okuva ku mmange paka ku kitange nsobyanga omuntu olinaavuma nayingizaamu abaana bo okitegeera n'omuntu atamunyegangako kintu olinayingizaamu mukyalawo lwakuba oli anoonya views oli naatuuka ne bapromota abandikuguze n'abalaguyo talina kyali olinavoola ennyimba zo oyimba ebitazimba ofulumya agayimbayimba keisi bwe yayogera okitegeera nensirika nekugamba yesi gayimbayimba ofuna keisi egamba gayimbayimba naye nga omanyi kyenteekamu nga tokimanyi gomanyi abantu abandyako tomanyi bantu bandyako bangi ewaffe nze ayina n'emmotoka tegira maama wange baganda bange abaana babaganda bange noli nakulwanisa abantu bakuba ekifaananyi kyembala nekigoyinga vairo wali omusajja ayangula sheyi shaka nakasijja kugula oli munafu nnyo okitegeera naye kati ze naddamu ddi amaanyi agayimba ebintu ebinyumira abantu biyinza okuba gwe tebikunyumira nga gwe tebinyuma tobyagala ne waliwo ababinyumirwa muyina platforms ez'amaanyi ezinsinga muzirina musinga following teyanze ne bwenkola ki tebajja kumpuliriza ne bwe mba mutuufu kwe kintu kyenjogera si kibi sina kyenjogedde kibi zokubagamba mbu tuba abalala omukisa basiziza musango zeyongera ku makya neneewaana naye nga ndi wakabi nnyo si musanga naye anampana nga seewaanye okitegeera sirina buzibu nammwe sirina buzibu na munnamawulire ate mungu nga ndaba nze sirina mutima mubi ensonga ki ekinnuma nkyogera naye nga kiri weekiti ne weekiti okitegeera nekinva ku mutima abayimbi bonna bazze banvuma bafefe busi baani naye amazima ga Katonda mungu nga ndaba n'okunjjako buli kyennina ne kali yange okusaanawo sirina mutima mubi eri feefe sirina mutima mubi eri Victor Kamenyo sirina mutima mubi eri Bebe Cool eri Bobi Wine bino mbyogera just wano bwe bati naye mutima gwange njagaliza abantu bonna abamanyi bammanyi abambeera okumpi bammanyi mungu tasobola kukugabirira myaka 10 n'obeerawo n'obeezaawo maama wo baganda bo baani ne bakyali bange ng'olina omutima ogulineko sigulina naye munnwana okulaba nga nzira emabega abamu ku mmwe munsanze wendi temumanyi kyempiseemu kubeerawo okitegeera ne munkootinga bubi yagambye kino ze njakera ku makya wajja omwana nga wakabi Nimrodi amazima ga Katonda nja kuvaayo keizi nani nakusanko ku shemu nenkugamba sina luyimba saaki kugamba nenga era ngenda kukola nnyo nfuna oluyimba nali badde neegulumiza nenga nze nduyina wengera kumanya nga siri wakabi nengendo ninnyimba ne batanyaniriza mu kuyimba ngenda kuwa omuntu nyakwata sente ze nandyetaddemu
nziteeke mu muntu omulala amazima ga Katonda keizi mbadde nsaba tuleke lumbagana bantu naze kutereza bintu bino kutegeera tuleke kunoonya mawulire nga bozooganoonya okitegeera no ndi serious keizi ndi serious ate ndi very serious sinze oli gravity gwomanyi keizi njala tukuze industry eno keizi twekejiza mabega tuleke kunafuya kati waba yabuliddwa abantu Victor Kamenyi musango mukyamusaze tannaddangu kati singa yafunye gwe wandifunye ofuna muki waba afunye oba waba tafunye ofuna muki wadde mbokwogera kyayagala keizi okitegeera so toleta industry eno gifunyafunya giremesa kukula keizi tewandibadde keizi singa tukyali ku mulembe gw'abastraka baani tewandibaddewo ne bakwogerako ng'omu kuba media personality ab'amaanyi keizi naye oliwo kulwanagana n'abantu kitegeera first of all omuyimbi avaako ng'omuyimbi omulala naye ate kiva nnyo ku bannamawulire nze mbadde nkola nnyo interview nga buli ddakiika bambuuza Roja gwe nomanya mbuze Roja sigatta na Roja naye gwe buli wootuuka Roja lwaki tomukola kino okitegeera nga muteekawo embeera eyo nze Roja nayogera kye nayogera ne muvaako ne muleka naye buli wenjijja keizi n'ogezaako okulwana ekyo kiveeko industry ekule keizi ekule nyinza okuba byenjogera sibifaanana saawa zino era kugamba keepanka keyogeza biki nze ngenda keera ku makya mbiveeko amazima ga Katonda nkati mbabulya ngenda keera ku makya nga siyimba nga siriiwo either nga nfudde amazima ga Katonda okwebaka ku mmange ngenda keera nga siyimba nga abantu tebandinako okitegeera naye byenjogera bwe gaba ge mazima mugenda galaba galibeerawo n'abalijja bajja kirambu waliwo ekyatusiba biba abantu nga ebirungi tebabyogera kati Victor Kamenyi osanga yapafominze bulungi kitegeera banne banyumirwa lwaki tewayogedde kino ga Kamenyi bambi ayimbye okitegeera ne lwaki era otunuulya kiri ekinafuya nze nakola sherugo nakyogedde before ndoza gwe kujja nebeera successful era omuntu n'avaayo n'agamba yayingiza abantu babwerere yakoze eki ne bateekawo embeera eyo bwetyo nengenda embalala sho negaana nekibeera everywhere sho embalala eganye nze ani akola kyo neetagaana nze ndi muntu nga mmwe ndi muntu nga gwe atunda chapati nga gwe akola ffe bamu just mulimu gwe gwawukana leero otunda chapati neziggwawo enkya nezigaana okuggwawo okitegeera kati bannange mulekerawo nyinza okuba kali ndi arrogant ebiseera ebisinga ng'asobola okwogera ekintu ne mugamba ono ali bwati naye kino ekintu kyabadde kinene okuba abasajja abasatu bonna balina fan base ate gye neetaaga ate gye ngabanako okubanga mwasobodde okujja ne muwuliriza omulanga gwange ne mujja nsobole obbannyonnyola bye nayogera oba mbatangaazeemu ku bye nayogera ku lunaku lwa show yange yali erugogo ngenda sooka beebaza okubanga mwampushingira ku sheeyo kuba singa simmwe bannamawulire sandifunye namba ze nafuna lugogo so ndi ape era mbeebaza era mbawa ekitiibwa bannamawulire mbawa ekitiibwa ate mbaagala nnyo mwenna nga simenye ono oba oli oba ono nayogera ekigambo nayogera ku bayimbi abasatu betuyita ba big three nga babayita oba bwe mwakiteekawo ate nga kiteebwawo mmwe mwennyini bannamawulire bu music we Uganda akolebwa abantu basatu omuli omwami Kamiliyoni omwami Bobi Wine omwami Bebe Kulu nga bwe kize kibeerawo so saayogera ebintu bye nayogera nti mbagobye mbu bagende tebayimba nayogera nga ngezaako kulaga nti balegendary baddeko emabbali n'abalala bafune omukisa omukisa oguyisaawo music oba okwongera music industry yaffe ojjongera waggulu so saagamba mbu Kamiliyoni toli wakabi Bobi Wine toli wakabi Bebe Kulu toli wakabi bakabi ate bakabi nnyo n'okusinga abamu bwe balowooza naye ewakula ennume tebeemu wabeerawo eziwera 2 oba 3 oba 5 oba 10 so bwe kubanga bakola kye bakoze mulembe gwabwe ne batuleeta ne bayamba ku be bayambyeko this time around waliwo abayimbi abayimiridde nga muyimbi w'amaanyi naye nga Eva bamunafuya
nyinza obutabanze naye gyali nga wakabi alina content wakabi alina music omulungi naye nga buli kyagezaako okukola bamugamba olina kukoma wano tosukka wano. Music industry ya Uganda tulinga abali mu classroom nga bagamba ne bw'osoma otya mu kirasi mulimu namba 1 2 3 gwe ne bw'osula mu bitabo n'ebigere n'oteeka mu mazzi mubimanya abasomanga n'ebigere n'oteeka mu mazzi okulembera ekirasi bajja kugamba olina kuba namba 4 mu kirasi waliwo ba namba 2 waliwo namba 2 ne 1 ne 3 gwe tolina kukulembera olina kubeera awo ne bw'okola otya kati kyekiri mu music industry yaffe eno. Nyinza okuba siri w'amaanyi nnyo kwogera bintu bino naye ate ab'amaanyi abamu batyo byogera bemulaba oyo asinga gravity batyo okwogera amazima ne bagamba bali abasajja baawumula ate bo ne bakkiriza yensonga lwaki obala nebyenjogera bino teri yayanukudde teri yazzeemu kintu kyonna kuba tebibakwatako industry tekyabakwatako yensonga lwaki obala tebalina music mupya okitegeera tebalina ebintu ebyokukola bingi kyenyinza okugamba balina emirimu gye bali mu kwasaganya emirala nga olwa Bobi Wine alina byaliko ebirala Bebe Cool alina byaliko ebirala industry tebagiriiko bagivaako naye ffeffe nnyini tubasibyemu lwampaka kibuli noteka buli kimu kyoyogera n'okuba lugogo newagamba okubeera lugogo naye era tosinga Bobi Wine okubeera lugogo naye tosinga Kamiliyoni okubeera lugogo naye tosinga gundi ate nga ffe abamu tetukolererwa singa Kamiliyoni Bobi Wine oba Bebe Cool tukola kulaga bano abalala abajja nti bisoboka musobola okuba Namboole osobola okuba Kololo osobola okuba gundi kwanze nze nga ntandika okuyimba bakamiliyoni baaliwo ng'era bakikuba era nga bakabi okitegeera so omulamwa gwange tegwali mbu kusinga Kamiliyoni kuba siba musinga era mulimu abayogera nga Sendi ne Kasuku ne bagamba gravity n'oyimba emyaka 10 tolisinga Kamiliyoni kisoboka nate waliyo omuyimbi omulala ali eyo ate yasobola okusukkawo n'okusukkuluma okitegeera for example njabawa ya Eddie Kenzo anasonyiwa omwogerako muteeka mu bintu bino Eddie Kenzo akoze ebintu bali abasajja batakola nga tuze mu mazima nga si kwekubira side sichi okitegeera ayina ebisaayi byayimbyemu ayimbye mu nsi ez'enjawulo aleesa awaadi ez'enjawulo mulimu n'abaana bano bebanyooma nga nja kwogera ku Spice Diana naye ng'agenze nakola kolabo n'abayimbi betutya ayina awaadi zaleese okuva e Bulaaya waliwo ba B2C nabo balina kye bakoze ng'eyo awaadi ne Bebe Cool ayinza okuba tagireetangako si mu bubi njogera mazima nga tagireetangako okitegeera naye ne babayisaamu amaaso buli akola ne bamugamba gwe tosukka wano gwe tosobola beera kino okitegeera nze nenfuna abantu erugogo oli n'avaayo n'ayimirira ku TV n'agamba gravity tewafunye okitegeera naye ng'ensi ekiraba munafunye oba bayingiridde 2,000 oba 1,000 oba 3,000 naye nga bazzeemu nenjogera mu statement yange neŋŋamba bukyantandika yimba nze muyimbi yakakuba cricket over emirundi ena naye nga nalimbyewa nagikuba 217 18 19 ne 1 222 naye nga Kamiliyoni yakagikuba emirundi emeka ebiri era nga bwe kiri saawayiriza bwe nandigambye yakagikuba emirundi 10 mwandigambye ennimba oba gumu batagikubangako yagikuba emirundi 2 Dr. Jose Kamiliyoni era neŋŋamba abantu benafuna erugogo tebawera abantu ba Kamiliyoni bazaafuna erugogo weewaawo era abadde afuna okitegeera abantu saazi n'abantu bali mu mmuudu ewagira Abannayuganda yensonga lwaki bajja nga bangi ayinza okuba Kamiliyoni we yakolera tekiringa bwe kiri kati kuba omulembe gukyuka buli kaseera Wininwaji afunye abantu nange besaafunye lugogo Wininwaji yansinga abantu ku cricket oval ate nga mukyala ekyo kiraga mbu industry ekyuka ekitaaliwo olulingo abakazi babanyooma ngagamba abina ebintu bya Bobi Wine Kamiliyoni Bebe Cool nga ne bajuliana tebabasembeza ne bw'aba ye azze nga yomu ku bakyala ye ne Sindi abasoose okuba cricket oval nefukamira ku ttaka that means industry ekyuse okitegeera nenkola list gye nakola netekako abayimbi 5 abasinga eyo list yange tegeera buli muntu wa ddembe okola ekimunyumira ze nakola ekyange neŋŋamba
Kenzo ye namba 1 Lutalo namba 2 naye nga nali nimbyewa bobanga gumuna mawulire oba gwali mukunda abasaawa zino bakugambye Kamiliyoni wano Kenzo wano genda tegekani asizalawo kone bakuteka Kamiliyoni wano ne bakuteerawo ne nabayimba nabayimba edda basebata bantogera teka sebata ogenda teka Kamiliyoni kati Kamiliyoni womuteeka wano ne Kenzo ogenda tegeka Kenzo bote kanu bebe kulo no agala funa sente mu bantu no tekana David Lutalo ani ogenda gulani ogenda kati wengamba Lutalo namba 2 mankoze bubi sawa zino so industry ya ferimu nyizo gamba tuli mu kibouncing castle tuli mu katimba mbwe tulina etukoma ne bwobuuka otya ne bwokola video ezakabi ne bwokola ati obuuka bubuusi nodda buli bwobuukodda tulina we twekwatidde mu kifo ekimu ate ffe abantu be balabirako tetumanyi kiddako okuli nange ze mwennyini ndi muyimbi mulungi gwe baagala naye simanyi ngeri gye mpisaawo kintu kino kyongera walala ng'abantu abantu wadde omukono basirise kitegeera example ngenda kuwa ya His Excellence Bobi Wine. Bobi Wine y'omu ku bantu kati asinga following n'obwakabi n'eddoboozi eriwulika nnyo. Bobi Wine bwe yali bw'abadde mu parliament emyaka gy'abaddeyo ne yeesimbawo n'obwa president ebbanga lyabwesimbiddewo kintu ki yali ayogedde ku industry yaffe mu statement ze kyogamba kino yayogera ku mbuuza musa okunyanukula noga gravity olimbye boga Bobi Wine yavaayo n'agamba copyright na tukole kino tekiriiwo kati we ngamba mbu baabivaamu baawumula mba musobya okitegeera nabadde njoga ne baga Kamiliyoni yaleeta abayimbi Bobi Wine yaleeta abayimbi Bebe Kulu yaleeta abayimbi ne ba mentioninga Good Life Ready and Weasel ne ba mentioninga King Saha Papa CD ne ba mentioninga abantu naye botunulira mu Good Life ofuuka Good Life yasooka va wa Dr. Jose Kamiliyoni bwe mba mujjukira ne bawanyaseganyiza ebiga ne bayombagana kwe kufuuka Good Life. King Saha yamala va wa Kamiliyoni naye njagala twebuuze aba Nigeria saa zino kuba kati be baleadinga musical worldwide n'Abamerika babakkiriza ne betutya mu Amerika bakkiriza aba Nigeria mbu baakabi ne abakwatidde fulaga ye Nigeria bebaani beba Peace Square beba Dibanji beba Two Face bebaani beba Bana Boy bapya beba Ruga beba Rema beba Sike chegera beba imba abapya nga ino oluyimba lumu 2 3 naye music wa penetrating naye ekimuladde okupenetratinga bano bebayitanga ba legendary baba wekkubo ne bavaayo bati mu space bali ne bayita wate ne babateekamu ne ssente ne wezitaba ssente ne bokera ku macha n'oposting oluyimba lw'omuyimbi omuyimbi golaba mbu alina potential efulumya music e Uganda n'oluteeka ku page yo omanyi kye kiyinza okweyongera sawa za kati album ya Fake Fameka eri ku namba 1 mu Africa naye muyimbi kye yagipostinze kwaba balina following enene abamba balina millions and millions of views gundi ku Facebook baamanyi ku Instagram baamanyi nani yakinyeze balinga batakiraba ate nga omupushinga aba basajja betutya aba Nigeria bajja gamba ani ono ajja kujja ne ideas empya ezigenda okwongera mu music waffe okitegeera wano njogera byenjogera omwaizo gamba gravity byogera toli muyimbi mulungi kubyogera nyinza okuba siri muyimbi mulungi nnyo nga sikuyimbira bulungi era ngamba n'ebintu byange tebinyuma naye afazali mu byenjogedde toolamu ekirungi okitegeera toolamu ekirungi ogambe gravity kale musiru ali aloga nti tategeera nga bwe bagamba gravity okitegeera tategeera ali aloga nti byonna nga bibanjogerako naye mulimu byenjogera naye ng'okiraba ge mazima kitegeera bwe nkugamba industry tuli mu kantu kamu tuli mu nnyumba mwe twesibidde industry yaffe mbasirimbye bwe kiri ge mazima amatuufu industry yeekutte era alidde somewhere kali mwe mulinga abagamba music waffe tubeerenga bakongo mbukongo bani Kofi Aramide bwe baava mu ndongo Kongo nesanawo musically Mungu wakera mu macha najulira abasajja aba basatu
ne bava mu bulamu bw'ensi eno nga ne industry ekomaawo. Kitegeera si bwe kyetaagisa. So mulekerawo okunkwata obubi. Mpa ekitiibwa abasajja abo abasatu mbaagala nnyo era n'abali ku show yange baakiraba. Nimrod waliwo nayimba ennyimba za Kamiliyoni n'ennyimba ennyimba za Bobi Wine. Za Bebe Cool sijja gamba ki sizimanyi, nzimanyi naye sizimanyi ziyimba. Ennyimba ze za ddoboozi kuyimba nnyo. Kitegeera naye nayimba ennyimba za Kamiliyoni nga empasinga respect. Okitegeera ate ebirungi mu byogere bannamawulire. Nakuba lugogo nejjula nengene embalasho embala negaana teyakola bulungi olw'enkuba n'ebyaliwo n'abantu ne bakikuliriza ne bava ku birungi byenkoze. Kitegeera gravitation musaze ebikoze bitya sho kusala kiri nnomo. Ozo sangu obwagizi bwange butini embalala. Kitegeera nete kitegeeza mu ni muyimbi mubi. Ate bwe nnyimba oluyimba ne tutakunyumira tekitegeeza mu ensi olimba tebalwagadde. So mulekerawo okunkwata obubi. Bali abasajja mbawa ekitiibwa mbaagala nnyo. So ensonga yange abatopu firi ekyo ekintu kiveewo mu industry. Tuveeko akantu ako simango ne topu firi ono ye namba emu ono ye namba bbiri nga bennyini tawulo baagisuulawo. Kitegeera byotogera bwe tebimukwata nako nze kyemmanyi. Kaabe Kamiliyoni tabiriiko kuba industry baagivaako. Okitegeera buli omu ali mu kukola bintu bye birala. Oli ali mu politics, Kamiliyoni ali Bulaaya akola bibye, Bebe Cool naye ali buwa akola bibye. Kitegeera neffe buli kye tukola gwe ne bw'okola otya togenda singa Bobi Wine. Gwe ne bw'okola otya tusingira singa Bebe Cool. Gravity ne bw'oyimba emyaka 10 toliyimba nga Kamiliyoni. Nze sikolera kuyimba nga Kamiliyoni. Kitegeera Kamiliyoni ansinga oyimba. Ansinga nkubisaamu emirundi mutwalo. Nayinza okuba nsisoba kuyisa Kamiliyoni waali nate mulimu abali emabega betusibiddeyo abayimba okusinga Kamiliyoni asobola okukola ebintu ebisinga bya Kamiliyoni. Abalina ne ideas ezongera industry yaffe mu maaso okusinga Kamiliyoni. Okitegeera. So ensonga yange yeeyo sina gwe nnyoma teri gwe mpisaamu maaso teri gwe bonna mbawa ekitiibwa kyabwe ne tubafune tubateeke walala tuzeemu bano abalala abajje amaanyi. Tweke bamalanga mu maanyi oli ne bwakola kima mugambe nedda tosobola. So kati ensonga yange yeeyo nze nkulayirira sisobola kuweza myaka emirala 5 mu music industry. Nakabeeramu emyaka 10. So aweza myaka mirala 5 nga nkyalwanira bino kakasa. Mu myaka 5 ngenda kuba mbaleetedde omuyimbi omulala gwe ngenda oteekamu ssente zange n'obudde bwange. Ngenda tuna mwana bana balina talent. Njabba pushinga njabba fuula bakabi. Nyizo okuba abalabe nali nabo saabafuula kye bali. Kuba nange nali negatta. Jijja kuba myaka 5 emabega nga ntandika. Ne saa zino abantu engeri gye bampagidde musawo kuba kenyingiza nange mu nsawo. Nga nane ebintu ebyenkoze ebiri out of music. Mwenso okujja akasente nenkateeka mu mwana. Gwe nalaba nga asobola okwongera music. Ebweru we Uganda si wano. Nja kikola. Ebintu byenjogedde wano byebimu ku biri mu luyimba olwo. Tuba appreciatinga, tubaagala nnyo bonna basatu basajja b'amaanyi. Era oluyimba byogera era lujja fuluma ndowooza mu mwezi gumu. Mu mwezi gumu okuva kati oba mu December nja kuta oluyimba olwo nga njogera ku posteyo nga mugiraba. Era bwe olaba caption gye nateekako yaliko for the love of the legends. Okitegeera okubalaga mbu baakabi badde wano n'abalala bayitewo. Mufo ky'okubeerawo nga bataddewo okitegeera nga bataddewo ekisenga awo mbu toyitawo tokola ki baakabi nnyo nnyo. Ebintu bye bakoze abamu tetugenda bikola weewaawo wali abalala bagenda obbikola. So bye ebintu ebiri mu luyimba omwo temuli kuvvoola temuli kulwanagana na muntu just kuba appreciating. Social media buli muntu abaako nekyayagala. Ate yo list yange nga Gravity Omutujju nga Galaxy wekera ku macha negamba yuno muyimbi asinze luno limbo lusinze okitegeera. Kati nali mpadde endowooza yange nganze era buli muntu waddemba okuwa endowooza ye okitegeera. Nze mulimu neera abakola disi gundi zaabwe ne bagamba Gravity oyina kuba namba 10 siitwa kunyiigira n'ongamba namba 5 n'ongamba sina namba music industry ye Uganda. Kiri very fine. Ekyo nawa kirowoozo kyange nganze bwe ndaba music so n'abalala balina engeri gye balabamu music.
waliwo ajja okugamba mbu Dax Katero ye namba emu mpadde example okitegeera ne waba wakugamba Fiki Fameka ye namba emu ne wabeera wakugamba Fefe Busi ye namba emu ne wabeera wakugamba Winnie Nwaji ye namba emu okitegeera buli muntu alina endowooza ye yali ndowooza yange nganze era tekwali kuvvoola muntu yenna basigale nga bayimba ne bawa abala platform kuba bayimbi balungi era nkiddamu bakabi bayimbi balungi olimba lwa bebeku nyegenyege luyinza okuba lukunyumira nga ggwe nga bo luna abalwagala ennyo ennyo ng'omulala ye ringtone ye okitegeera sigamba nkombo lunyuma ne nange nina endowooza yange nganze terwankolera nganze gravity okitegeera so siganye balala kukola ki luyimba kubanyumira lwakabi ne tebali active nga ebandibadde tebali willing kwata oba miliyoni 10 bateeke mu video esobola okulabibwa buli wamu okitegeera bajja funa offer za video kuba balina sente walawe baziteeka mu mirimu gyabwe naffe tugenda tuka ku level eyo nga nange so akola video ya miliyoni kazibe 5 okitegeera kati bo tebali very active nga ebandibadde ate nga bebali mu maaso nga bojja okuba ku bo bwe bagamba agwe toyisobola kuba namba emu n'omwana w'omusuubiza n'omugala namba emu tewali namba emu wano akola ennyo ye namba emu onyuma abaana bagenda dabolinga effort buli omu mu kyakola ate kankole nnyo naye gwe okolere ng'okolera namba 4 nga gwoyimba obeere namba 4 ddala mazima ebyennamba kiyinza okuba si kikulu by the way naye wano tukuze kyetutuli mu mutwe bagamba namba emu 2 mulimu abatabiriiko era nga tabyagala nga Kenzo bwe yagamba nze ebyennasinoonya namba naye ndi very happy okubanga you appreciated me okitegeera so mbagala nnyo era music bamulina omulungi sibaganywe kuyimba bayimbe ne bafunye nnyo mu music bawe n'abalala omukisa teryankase ate byenjogera mbijje ku loo yange njogera mazima Green Daddy namuwulidde namulayo ku NBS n'ayogera endowooza ye era sigenda munenya Green Daddy ayina endowooza ye kati nga nawulidde oluyimba lwe bayita Nansanana yayimbye oluyimba lwe nera nempulira abaluvuma waliwo Lodi Bitemu yayimbye oluyimba n'agamba Nansanana biki ennyama n'avuma buli nnyimba ne kati ye ndowooza ye otegeera nange eri ndowooza yange ng'omuntu bannange tegeera nina ekinyumirwa ekya Zex nabiwulidde naye sinnamanya kiki yayogedde sikiwa ba Zex asokyogera ebyaddala nze nkozesa Facebook na Instagram siri ku Twitter amazima ga Katonda kati atula kino ekintu kyenjogera nze ndi fani wa Zex birangirangi era y'omu ku bayimbi be nakubira ne bajja erugogo ne bayimba namuyita ku Cricket Oval ne musaana akalango n'akampa ate mbadde fani wa Zex from day one era akimanyi before nakufuuka Zex okitegeera era mwagala nnyo mwagaliza kisima kyerere Zex kuba muyimbi wa kabi nnyo era so kati ekyo ekintu kyendi mu creating eno kyendi mu kukola saawa zino kyekino ofulaba Zex ate abo Zex asobola okuba namboole Zex asobola okukola ebintu ebyakabi ennyo naye ali mabega Samuel bagambwe Zex olina kubeera awo okitegeera balina bwe bamutadde kyokka nga muyimbi wa kabi nnyo so Zex wabanga yanvumye nga ye kimukolera Zex wabanga kituufu kyemwogera mbu yanvumye kiri fayini tegeera yewe kiba kimukolera kubanze njala ng'afunamu bw'aba akifunamu bw'aba bw'agambye bunveyo neetonde nga yalaba kimukosezza ye kasa yayogedde ekituufu ku state ye n'alaga sayidi ye ennungi nange nenjogera sayidi yange siyinza kwetondera ku mazima okitegeera kati so Zex mwagaliza kisima kyerere kuddamu kutereeza ndowooza yange kubatereeza kubalambulira buli kimu nga bwe kyali abamu bamistakeninga abamu ne bakikyusa olina akola mu bo mwe mulinga omuntu nga ggwe ovaayo n'ogamba Gravity agambye namba 1 naye nga nagamba ndi namba 4 kitegeera kuguniya nje nateeka naye ggwe ng'ogamba Gravity agambye Chameleone tamumanyiira tegeera naye nga si bwe nagamba we twali wa Abrahams wambuuza nonga Gravity ogambye toyagala Bobi Wine n'okikkaatiriza naye nga kyali kiva mu ggwe si munze okitegeera kati nzize wano okulambulula bintu ebyo yesu nga kisaba sigenda kukola interview ndala ndowooza okumala guno omwaka
paka kuggwako byonna byenjogedde wana aganyabo byebyo byengenda okwogera kyekyange namba 1 ne 2 ne 3 badde wano tuyitewo abalaba yitewo nyinza kalinza obutayitawo mwezo sanze natondebwa kuba wano wendi nga nina music wange abamu nga atanyuma nate waliwo abanyumirwa abayimbi abalaba bakabi baba wewe bayitewo ate baba balina obusobozi obusitula abayimbi abalaba bakikole tebabakotogera Munna isinza akola amawulire gannoonya tegera nayogera ekintu ekyo mwe ne mukikyusa ne kifuuka problem buli omu buli bloga n'abali wana abamu buli omu n'akola post gy'ayagala tegera nengezaako okudda njogere nayogera ekintu mwe ne mukikyusa so nze sinoonya amawulire keizo okimanyi keizi ekyo ekintu kye mbadde njogerako wano neŋŋamba eri list yange si bwe ŋŋambye yange keizi oli waddembe okugenda ku TV n'ogamba eno ye namba emu wange 2 ne 3 ne 4 tegeera nze kinayogedde kyange ŋŋanze nze nenewa namba 4 nayina waddembe okwewa namba 3 emu ne 10 kati oli agamba gravity ne bwogamba tusiina namba mu music industry oli waddembe era sikunenya sana kunyiigira okitegeera kati ekyo kyange ŋŋanze buli muntu alina banange kyawoomerwa kyayagala keizo olina abantu b'oyagala nina abantu benjagala tekiyinza kutwawula buli omu